Ekitongole kya poliisi kinyinyitizza ebikwekweto ku bamenyi b'amateeka mu kadde kano nga twolekera ennaku enkulu. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituuma Lusoke, abakwate bano abataano n'ebizibiti bye baali bategeezezza nga bwe babbiddwa byonna baabasanze nabyo. Bano baakwatiddwa mu kitundu eky'Ekinnawataka. Kafulu kubanga ne bwe twabaaza mu kiyumba kye baalimu twabasanga mu bintu ebimu bye baali baripootinze ku poliisi nga ebibbe nabyo twabasanga nabyo, naye ate ne tubasanga n'ebirala bingi. Twabasanga ne flat screen, mobile phone, essimu, hufa, marijuana buli bwe tukwata ababbi ne marijuana abaako. Ekitegeeza nti marijuana kizibu kinene nnyo mu ggwanga. Lusoke era yennyamidde olw'ebizimbe ebyasuulibwawo nga tebikozesebwa nga byafuuka bifulukwa. Okusinziira ku ono agamba nti okunoonyereza kwe bakola nga bali n'embwa zaabwe era obuufu bubasuula ku bizimbe eby'ekikanga kino. Twakoze ekikwekweto, twagenze direct kubanga yo twadde tulina intelligence, twabasanze nga n'ebintu bakyabiina mu kizimbe ekyo. Naye nga kye tusaba local governments, waliwo etteeka erisobola okukwasa abantu bano abayina ebyo ebizimbe ebyo. City authorities, KCCA ne other city authorities mu ggwanga nabo tuba tusaba nti bayimukiremu bakitwale ng'ensonga enkulu eya security, batuule balabe engeri gye batuulamu ne security committees balungamye ensonga eyo. Mu buufu bwe bumu era waliwo n'abakwatiddwa e Luweero nga bamenya ennyumba y'omutuuze era bwe babagudde mu buufu balina ebintu bye baasangiddwa nabyo omuli ebyambalo by'amakomera ng'ekiraga nti omu ku bo yabadde akava mu kkomera, enjaga n'ebirala. Ebintu bye babba byali tebisobola kubanga byasituliddwa muntu omu kubanga babba ebintu bingi, so ne tugenda mu maka amalala 2 era nayo ne tusangayo ebibbe ebirala bingi. Emifaliso kati nga for example twafuna emifaliso 5, carpet, flasks, dressing mirror, galubindi, ebintu bingi bye babba tebalina kye baaleka. So ne tumanya nti eyo network gye tukwase ya babbi lukulwe mu Luweero. Omubbi omu twamusanga ne uniform ya prison. Poliisi era erina bye yakutte nga bano bavunaanibwa gwa kubulankanya nsimbi za kwekulaakulanya eza Parish Development Model. Ne omwami Juma Anthony nga chairman wa Alodoti Sacco, then Ongodia Silver ono nga muwandiisi, secretary aba muwandiisi, then Mrs. Achamu Teddy ono nga wa byansimbi treasurer owa Sacco eyo. Bano bajjako abantu akasente nti baba connecting bano abantu bali mu Sacco eno, so nga bagamba muleteyo kasente tuba connecting mufune sente za Parish Development Model. Okuŋŋaanwa bannamawulire olutuuzira ku kya poliisi enaggulu, omwogezi wa poliisi Kituuma Lusoke ategeeza nga bwe bali ku muyigo gw'omusawo Dr. Okonya David ng'ono eddwaliro lye lyasangiddwamu ebyuma n'eddagala lya gavumenti, wabula ng'abakozi abasangiddwawo tebaalusimattuse. Omuntu n'aba ne courage ebba kompyuta gye bawandiiseeko n'agitwala, nagifulumya district, agikozeseza mu district yennyini. So then ne babba n'ebitabo bye tuyita outpatient books, so ne babitwala mu ddwaliro lye bayita St. Mary's Medical Center. Eno St. Mary's Medical Center nanyiniyo ye Dr. Oponya David, era nga Oponya David naye wenjogerera anytime bajja kuba bamu Kigongo kulwa Channel 44 Oliguro.